Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is kuko tugenda kulwawo nnyo. Mpuliriza mukomune ndyokolerani. Lwaki tuyamba lumwe sati ye ya kyenvu? Nowanika ekigalo. Abantu ne bamanyi omuntu omutuufu gwokolera. Mbuze ekibuuzo. Naawe oli mu struggle yemu gye tulimu. Oyagala kubatiza abantu. Tuli ku side yemu. Naawe oyagala gamba abantu nti omukulembeze we Kyagulanyi. Robert Sendamu Mukuubwa. Musajja wo twali bize. District ku district. Abunyenjiri ya protest vote. Abulira abantu kye balina okukola senga lugiimu eno ku mulundi guno ezannyira mmanyi gaabwe. Ng'ate abagamba nti kyonna kye tugenda okukola tugenda kukikola mu mirembe. Akikkatiriza nti nabo bennyini abanaasiwuuka empisa wakati mu ffe kennyini tugenda kubeekolerako tubakwate tubaweeri poliisi. Bwe watudde ku makya mu buliri bwo omutwe gwo gwakuweereza nnyo mbu n'olowooza nnyo. And you came up with this. Eyakitambuza mu butamanya gwe ngenda kusonyiwa. Ni waliwo abantu kino abakikoze kagenderere. Eyakoze kino yambala mwambazi saati yo ya kyenvu. Totukooya totumenya. Owanike ekigalo. Mpulirizamu. Kino kiraba. Yensonga lwaki revolution nnyingi tezagguka. Zonna zosobola okusomako ne example eziri recent zosobola okusomako. Kino yensonga lwaki revolution ekika ekyo tezigguka. Kiva ku bantu bali mu revolution eyo ku losing focus. Ne batemya ne bajja amaaso gaabwe ku kinyusi. Mpulirizaamu gwalaba katambi kano. Eno revolution ogiraba. People Power Movement ya Uganda. Eri completely non-violent. Tuli mu kye bayita a non-violent revolution. Nga tukozesa non-violent means okusuula regime. Sifa abasoose. We're not the first abagenda okubanga fa abasoose okukola kino. We're not going to be the first. Abantu kino bakikola dda. Example esookola gye njagala oyige. Ngamba gwe alina okwambala ekisaati kye kya kyenvu. Yali mwaka gwa 1986. 1986, the People Power Revolution mu ggwanga erya Philippines. Ke katambi ako kola. Akatambi kola mu screen yo. Abo bola bakyusa regime nga bali completely peaceful and non-violent. Ekitukola mu screen fe message gye tubuulira nti buli muntu mu kitundu kyo senga bazannyira kalulu kaffe. This is what we call you to do. Tetugamba nti kwata ekibiri kyogenda obeeko gy'oyokya. That's not us. Abo si ffe. Kuba ffe tetuli bamenyi b'amateeka. We are the example. Tugenda kubeera ekyo kye tupuliikinga kye tuli. Yahalaba katambi kano. Ffe kino kye tupuliikinga. Toyinayo dduuka ly'omuntu ly'ogenda kutwalira ku bwereere mpulirizaamu. Nammwe abatambuza ebiboozi ebyo. Nti byonna nga biguse toyina kyogenda kufuna ku bwerere yaahe. Twagala kutereeza nsi yaffe. Buli omu akole ng'afuna. Buli omu yeyagale. Ebyobugagga by'omutaka ffenna bitugase kyenkanyi. Ng'ebyenjigiriza bwe bitereera tugenda kusoma nga tetusoma simply kukozesebwa. Tugenda beera innovative nga tuli bayiiya mu region eya East Africa. Mpulirizaamu tuli bato abalina amagezi obuzibu obuliwo tukulemberwa abantu nga basukka we balina okukoma. Kati gwatambuza message eyawukana kwenu okoleraani. Mpulirizaamu nakugambye sifa abasoose akatambi kola mu screen yo gwanga lya Philippines. They did it our way. Or we are going to do it in their way. Tutugenda koppa byonna bye baakola. Niye tugenda koppa example. Nti eri non-violent. Kino kiraba. Kye kigaana Museveni okufulumya essasi ng'okimuwadde. Give him this. Ogenda kuba omujja mu position ng'omumya amaanyi w'okukolirako obulumbaganyi. Omanyi lwaki yeepalawuda? Omanyi lwaki General Museveni banga lyonna nti n'omugwekalakasa okwabangawo before His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwatasomanga ku kye bayita organized criminality oba staged criminality. Tuula kweno video
nti General Museveni kyakola asooka n'asindika ebivubuka ne byokya ebipiira ne bibba abantu ne bikyankalanya abantu asiige ekifaananyi nti ffe yefe abakola ebyo afune justification wakolera obutugumbuzi ku bantu nga kyewalaba mu November yaggwa oyagala kuŋŋamba nti abanambi power bakola violence oyo General Museveni anoonya engeri yonna justification mwagenda okusindikira fiya mu bantu oli bizi omuyambako otambuza obuntu buno mbuuza okolera ani alaba akatambi kano nzikiriza nkutwale ku revolution endala eno bagiyita Velvet Revolution Slovakia 1989 yeyo gyolaba mu screen yo yali completely non-violent nti abantu bayimuka mu bungi ng'amagye tegalina kyakukola ne badimandinga bye badimandinga ne bikolebwa abantu bekyusiza obukulembeze message yo preaching ya violent ey'abantu okubeera violent bategeke ebisimbo bategeke amajambiya eyo message yekumira bannakyemalira mu bukulembeze kubanga olujjako ono bo kennyini bakuwa omulala anti ojustifyinga kyebasinga okwagala violence yefe the option abantu abali law abiding abagenda okusavinga by example tetuli bamenyi b'amateeka tetubulira message ya violence fowo okujjako focus eryemu kali kasaako the smallest group of people abamanidde eggwanga lyaffe na buli kyabugagga kyalyo. That's our target, that's our mission, that's our cause. Yahe okwate kibiri kyogenda kwokya bizinensi ye yawa bakutuma kwokyawa mbuuza gwe atambuza message y'ebipiira ogenda bikumawa kuzibikira ani oyagala kwezibikira message oli mu kutambuza esikiriza mamawo kwegatta ku struggle mu protest vote emusikiriza okuyimuka mama alaba akatambi kano omuvubuka alaba akatambi kano kino nga tewali muntu alumizibwa nga tewali kyokebwa nga tewali bizinesi ya muntu esaanyizibwawo bwe bati abantu bakuŋŋaana ne basuula regime. This in your screen nga video eggwa gwanga lya Georgia, the Rose Revolution. Rose Revolution yali mu Georgia mwaka gwa 2000 kino kyekyaliyo. They did this peacefully. Kino bakikola mirembe, tewali alumiziddwa, tewali akubwa, tewali byakubba. Nti security ey'abantu ebeera within us. Mpuliriza mwana bakatambi kano, toyina bantu wogenda kwokya, oyo siffe. Toyina kipiira kyogenda kukuma, oyo siffe. Enguudo zonna tuzaagala nga ziri clear, tezirimu yadde ejjinja, kubanga yefe abagenda ozikozesa okutambula mu bungi. Okutambula mu bungi, okugoba ligimu y'akaguta. So tewali fujjo ligenda kukolebwa. Kyolaba mu screen yo kyetugenda okukola mu mirembe. Abantu balina okusigaza amaduuka gaabwe. Ffe poliisi tugenda gitasikinga ekintu kimu. Tetwigenda giwa mukisa kutukolako violence. Toyina musirikale gwogenda kukuba yahe. Omanyi lwaki bbanga lyonna badde batufunako advantage? Nti eri mentality ey'abatusooka. Nti buli wetubuulira message ya protest vote okwekalakaasa, abantu balowooza nti kwokya bipiira, kukuma muliro, nti kukanyuga mayinja. This time round birala. Kyolaba mu screen. Tukyagala mu buli kitundu ekya Uganda ombuulire nti oba waliwo omusirikale asobola yadde okukola ng'omuwadde kino. Mbulirizaamu. Tewali security emala esobola kuresistinga kino. Tewali. Era bonna bamaliriza bakwegasseeko nga bali outnumbered nga tebalina kye basobola kukola. Kyakubiri, famire zaabwe nabo zibaluma. So this is what we teaching, ladies and gentlemen. Kasasiro w'ebiriti bipiira oyo wa Museveni. Era nabamutambuza si baffe. Tuli non-violent, tuli completely peaceful. Protest vote. Wano gye tugenda okukola. This is what we're going to do.